Reason TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga bulijjo nnyongera okubanga nkwebaza gwatambula naffe ku mukutu ogwa Reason TV. Waliwo wano breaking news, amawulire genjagala okubanga nkuwa nga gano gaakagwawo dakiika ntono nnyo. Omukulu oyo gw'olaba ku screen yo amanyiddwa nga Dean Lubowa Sava. Ono omusajja munnamawulire akola n'omukutu ogumanyiddwa nga TV10. Gano mazima. Omukulu Dean Lubowa Sava emabega kaawo waliwo ekiwandiiko ekyafuluma nga Joel Basekezi Ssenyonyi leader of opposition mu parliament eno eye-11 ng'ayita mu bannamateeka be abamanyiddwa nga Peace Advocates. Bano nno nga batutte Dean Lubowa Sava wano mu kusooka bali bamuwooninga bagifuula notice of intention to sue. Bamuwooninga bamutegeeza nti ssebo essaawa yonna ogenda kubanga otwalibwa mu kkooti oluvannyuma lw'omuvubuka ono oba omusajja ono okuvaayo n'ayogera ebigambo eby'enjawulo ku leader of opposition amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi. Dean Lubowa Sava mu bigambo bye yayogera yategeeza bwe yali ku pulogulaamu emu ku mukutu ogumanyiddwa nga The Direct Shot. Yayogera ebigambo bingi nnyo ku leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi. Dean Lubowa Sava yategeeza nti Joel Ssenyonyi bwe yabeerera mu kakiiko aka Kosase emisango ejja Kosase oba ejja Uganda Airlines gye yalinga akwasaganya nti emisango egyo olusonga lwaki gyasirika nti Joel Ssenyonyi okusinziira ku Dean Lubowa Sava nti yakwata ssente zeyayogerako awo. Ekiwandiiko ekyo twakikusomera bulungi nnyo. Bannamateeka b'omubaka Joel Ssenyonyi aba Peace Advocates baali bataddemu ssente akawumbi kalamba nti Dean Lubowa Sava yategeeza Joel Ssenyonyi mu musango gwa Kosase gwe yali akwasaganya omukyala Jennifer Bamutulaki, songa eyo mugijjukira bulungi nnyo. Ono Dean Lubowa Sava ng'agamba nti Joel Ssenyonyi abasajja baamuwa obwo akawumbi kalamba bwe bukadde 10 abeere ng'ava mu musango ogwo nti era Joel Ssenyonyi y'ensonga lwaki omusango yaguvaako. Wayita ebbanga ttono nnyo Joel Ssenyonyi n'aliviiringa ekyaliwo era n'obutambi buzze butambula nga Joel Ssenyonyi ali mu parliament ey'eggwanga Uganda nga ali mu kubeera ng'ategeeza sipiika nti nina reports wano ze ŋŋenda okusoma oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza ku musango gwa Jennifer Bamutulaki mu kakiiko aka Kosase nga nkyakatuulamu ebiseera yali akyali mu kakiiko ka Kosase. Joel Ssenyonyi yajja ku floor ya parliament akatambi ako mbadde njagala okukakupuleyingira wano naye saakategese. Joel Ssenyonyi yategeeza nti Madam Speaker nina reports 2 eya Uganda Airlines njagala ojjukusomera ensonga etegeere bulungi nnyo biki akakiiko ka Kosase nga nze Joel Basekezi Ssenyonyi nze nkakulembera biki bye twazuula. Speaker owa parliament Anita Amongo Nalongo nekirabika nga yalemesa Joel Ssenyonyi okubeera nga asoma lipooti eyo era okunoonyereza kuno kwali kukyagenda mu maaso. Joel Ssenyonyi yavaayo n'ategeeza Jennifer Bamutulaki ne Speaker Anita Amongo baasisinkana bano ababiri nga Ssenyonyi agamba tosobola kusisinkana muntu gwe tuli mu kubeera nga tunoonyerezaako, kitegeeza ogenda kuleetera omusango guno okubeera nga tegufaananika oba gutulemerere okubeera nga tuggusa ensonga yaffe gye tulina okuba nga tuggusa. Ennaku zino nno ensonga ezibadde zawanvuwamu. Omukulu Dean Lubowa Sava yavaayo n'ategeeza nti nze Joel Ssenyonyi sitiisibwatiisibwa, tosobola kumpaalira era tosobola kunsiba, tokirowooza nga nako kubanga gendeeta ge mazima. Kati nawe twogerera giwunye. Luli ebbaluwa eyasooka kwali kulabula, eno ebbaluwa ezzeeko egenze direct mu kkooti nga baloopa Dean Lubowa Sava ono eyavaayo n'ategeeza nti mu musango ogwa Uganda Airlines omukulu Jennifer Bamutulaki ndowooza n'abamu ku banne bakwata akawumbi kalamba akasiringi za Uganda mbu ne bakawa Joel Ssenyonyi ng'akyali chairperson wa Kosase, ekintu Ssenyonyi kye yavaayo ne yeegaana. Oluvannyuma lw'okwegaana ensonga eno Ssenyonyi ng'ayita mu bannamateeka be nga bwe nkugambye yalabula Dean Lubowa Sava nti agenda mumutwala mu kkooti olw'akalebule n'okumuwaayiriza n'okwagala okubeera nga tattana erinnya lye nga leader of opposition. Dean Lubowa Sava yakomawo mu mawulire ku mukutu gwe okumanyiddwa nga TV10. Gano mazima. Yavaayo n'ategeeza Joel Ssenyonyi nze sitiisibwatiisibwa. Kati nno olunaku olwaleero ekibaluwa kyembadde njagala okuba nga nkusomera kye kino nga kino ekibaluwa kitambulidde ku mitimbagano we twogerera nga kiraga ti olunaku olwaleero
Joel Ssenyonyi ng'ayita mu bannamateeka abe aba Peace Advocates abasangibwa ku Lumumba Avenue Inter-Service Tower Building bamaze okubeera ng'ensonga bagifuula serious egenze mu kkooti nga wetwogerera Dean Lubowa Sava essaawa yonna girabika nga giwunye. Ekiwandiiko kino nga kigamba the Republic of Uganda in the High Court of Uganda at Kampala Civil Division. Kiwandiiko kiri mu kuloopa Dean Lubowa Sava oluvannyuma lw'okuba nti yawaayiriza omubaka Joel Ssenyonyi. Nga sinaba kubanga nkuyitira mu kiwandiiko kkiriza nkujjukize ku Haji Kasujja ono omusomi wa dduwa asangibwa enjeru ku luguudo olugenda e Jinja okumpi ne Nile. Gwe ayina ebizibu eby'enjawulo, amaka tegateredde, sente tezirabika, oyagala genda bweru ebintu tebitambula, mutuukirire. Bw'obanga tosobola genda njeru osobola n'okuyita ku nnamba eyo eri 0753 85 ensonga ne ziba nga ate zitambulira ddala bulungi nnyo. Ekiwandiiko kino wano nga bagamba the Republic of Uganda in the High Court of Uganda at Kampala Civil Division Civil Suit number 273 of 2024. Right Honorable Joel Ssenyonyi Basekezi versus Dean Lubowa Sava. Omuwaabi ye Joel Ssenyonyi ng'ayita mu bannamateeka be, omuwawaabirwa ye Dean Lubowa Sava. Wano nga bagamba nti Joel Ssenyonyi mu byayagala bye bino wammanga ebintu byayagala mu Dean Lubowa Sava bweyulirize, njagala tutambule mpola mpola gwe munange akyagoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV. Wano nno waliwo firimu era ensonga zino zirabika nga za ddala zigenda kuwanvuwamu omukulu Dean Lubowa Sava. Kirabika nga si birungi nnyo ku sayidi ye gwampuliriza ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Njagala tutambule mpola mpola ensonga eno eberenga egguka bulungi nnyo. Omukulu Dean Lubowa Sava kirabika nga ebibye si birungi yadde n'akamu eddakiika eno ennyini gyondabirako oba gyompuliriza yonna gy'osinzira okuba nga gyondabira. Omukulu Honorable Joel Ssenyonyi Basekezi agamba ebintu bino wammanga bye yeetaaga. Ayagala Dean Lubowa Sava aveeyo yeetonde mu lujjudde, agende ku radio stations oba TV stations nga program eri live erabibwa bannayuganda okuva mu bitundu ebyenjawulo. Dean Lubowa Sava abeere nga yeetonda. Ekyo kye kimu ku bintu Joel Ssenyonyi byasaba okuva ew'omuwawaabirwa amanyiddwa nga Dean Lubowa Sava. Ono yavaayo n'ategeeza nti ye tafugika, yavaayo n'ategeeza nti Joel Ssenyonyi nze sitiisibwatiisibwa, kati simanyi ddala tatiisibwatiisibwa oba ekyo tulinde tugenda kiraba nga omusango guno gugenze mu maaso n'okubeera nga gutambula. Oli ku mukutu ogwa Red Zone TV, njagala kuwa step by step otegeere kiki ekiri mu musango guno era biyinza kuba nga bigenda ku agoberera ku mukutu ogwa Red Zone TV. Yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira ensonga tubeere nga ate tuzikwasaganya. Wuliriza mu kiwandiiko kino Joel Ssenyonyi ng'ayagala Dean Lubowa Sava ng'ogyeko ekyokwetonda asasulire okwonoona erinnya erya leader of opposition amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi, nti erinnya lye yalyonoona era Dean Lubowa Sava yeetaagisa okuba ng'agenda kusasula emiliyoni za Uganda, zino miliyoni biliyoni, agenda kuba ng'asasula obukadde 200 million Ugandan shillings ze sente zagenda okuba ng'asasula Joel Ssenyonyi Basekezi okugezaako okubeera nga ayonoona erinnya lye. Dean Lubowa Sava kirabika nga giwunye. Joel Ssenyonyi tasaaga. Jjukira emabegakawo Joel Ssenyonyi yakatikkirwa, bakamala okumutikkira ku LDC okufuuka looya oba munnamateeka ajjudde. Dean Lubowa Sava alina okusasula emiliyoni 2 ng'azisasula Joel Ssenyonyi abeere nga akiriyalinga byayonoonye omuli erinnya lye, obudde bwamwonoonedde ne damage ezi zonna zaba amutuusizzaako. Gwe munange akyali ku mukutu ogwa Red Zone TV, njagala kutwala mpola mpola paka we tutuuka ate ku nkomerero y'ensonga eno. Dean Lubowa Sava ono nga munnamawulire akolagana n'omukutu gwe ogumanyiddwa nga TV10 gano mazima. Joel Ssenyonyi amututte mu kkooti nga mu birala byayagala ayagala kye bayita a declaration that the statement made by the defendant against plaintiff were defamatory. Joel Ssenyonyi agamba bwe tuba tugenze mu kkooti njagala Dean Lubowa Sava ategeeze eggwanga, ategeeze ensi nti ekyamazima bannange sitole gye nakola
teyali ntuufu era ebigambo bye nayogera ku mukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi ku nsonga za Jennifer Bamutulaki ensonga zino tezaaliyo. Ebimu ku bintu Joel Ssenyonyi byayagala mu musajja munnamawulire amanyiddwa nga Diini Lubowa Saava oli ku mukutu ogwa Red Zone TV. Njagala tubeere ng'ate tutegeeragana ku nsonga eno. Joel Ssenyonyi Basekezi ng'ayita mu bannamateeka be aba Peace Advocates ng'amaze okuba ng'akuba Diini Lubowa Saava mu mbuga z'amateeka. Gwe munnanga atugoberera ku mukutu ogwa Red Zone TV, njagala okutegeeza nti ebya Diini Lubowa Saava kirabika si birungi yadde eddakiika n'emu. Njagala okutegeeza nti ensonga eno singa egenda ddala mu maaso egenda kuba ereetedde ebigambo bya Diini Lubowa Saava okuba ng'abijjawo oba ayagala oba tayagala, olw'ensonga nti ebimu ku bintu Joel Ssenyonyi byayagala biri mu mateeka, nti ne kkooti esobola okusalawo nti Diini Lubowa Saava liwa omusajja muliyirire ssente bwe ziti. Genda mu comment section ombuulire olowooza bino biggweerawa. Gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nakuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.